The newsroom, where untold story is revealed. Balamu yazze ne mugamba mulamuzi wange yekayiriza n'akwata essimu n'atugamba musirike n'akwata kayizi n'amugambawo omuganda wange ogamba otya nti ndi bulungi omwana ono okanya saamu ensonga ze zituuseewo omulamuzi n'amuddamu n'amugamba nti omwana oyo anvumaganya nnyo ne ku Twitter okuba obujulizi talina bujulizi bumulumika banne bonna abantu 15 babata ye yasigadde ku fayiro atya mukkiriza muwe beyiro ko Balamu n'amugamba nedda tomutakati mpaka nga bano abanuuku bavuddeyo olwagize n'entabukira Balamu n'entabukira Balamu bwe basiba ku mulembe gwa Besigye. Besigye yali abafunamu. Bwe basiba ku mulembe gwa Kabaka omugaano ogende ogerere. Ani yali akifunamu? Bwe tumala okutunulira ebintu ebifaananako bwe bityo, tuddayo katono nnyo okwebuuza asiba yaani yoyo asinga okwagala okukuuma gavumenti ye ng'eri mu buyinza n'obutataataaganyizibwa. Ne boogera nga balaga nti obukyayi bwe balina ku Bobi Wine bungi nnyo nga teboogera ku bannabyabufuzi balala, teboogera ku ba political leaders abalala, teboogera ku ba Besigye, teboogera ku ba Katumba, boogera ku personality nga Bobi Wine. Eri ku Bobi Wine sekinoomu ng'omuntu. Yensonga lwaki tebagamba nti ebyobufuzi mu biveemu, abagamba Bobi Wine ebyobufuzi biveemu. Ekyali script. Kubanga newuunya omusibe yali mu ngoye ze okubeera nga bamuleese mu kooti nga tebamuleetedde mu t-shirt ye NRM. Eyo script wabula abaziwandiika olumu bafunamu akaseera akazibu. Peter Sanya muhaidini musayi gwa Bobi Kyagulanyi muwabula kubanga gezi gabuwadde yayibe. Ba minister ba President Museveni naddala balonze mu generation yeno. Abamu gye bayita taamu egenda balondedde mu nnaka envannyuma. Buli omu ayagala kukola kulaga President Museveni wali walwawo. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Njagala okubeera nga mbeebaza mwenna abeekumidde ku mukoti guno gwa Beyond the Newsroom. Kyemukola kya muwendo mungi okubeera nga gye muli eyo yonna gye musinzirira okubeera nga mutulaba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ate era n'olwaleero weetuli ne MC Mayor okubeera nga tukwasaganya ku nsonga ez'enjawulo. Mayor, mu ggwanga Uganda olunaku lwajjo court martial yatudde ne bagenda mu maaso n'okubeera nga abaana bannakibiina kya National Unity Platform abagenda mu maaso n'okubeera nga basibwa nga babateeka mu maaso g'omulamuzi ne bakkiriza emisango ne bagamba nti twazza emisango egy'ekitujogezaako okubeera nga tujingirira bibbomu n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo. Era kye twalabyeko ye muvubuka Sanya eyagenze mu maaso n'okubeera ng'agamba Kyagulanyi atusibye mu byobufuzi biki atufunamu bo batufunamu kyemuwa amagezi addeyo mu ndongo n'ebirala ebiringa bwe bityo. Minisita Balamu n'avaayo n'agamba beebo twabagambanga naye essaawa eno ndowooza kinene mukiraba. Ne wabaawo ne tweet ezibadde zitambula eza Honorable Mutasi Fugansi ng'alaga nti no obusibe bw'abaana bano eno Kyagulanyi banne bakifunamu
ewavudde emberebezi ye ne beetwalamuko ne kanso Musisi George. So Mayor, embeera eno nga bwe yabadde Munnayuganda ali yayagala kubeera nga amanya kiki ekituufu ekiri emabega wa kino, ekituufu abaana bazza emisango bamaze okubeera nga bagamba nti kituufu. Olamusizaako Munnayuganda, tulangererako Beyond Newsroom, webale kukwasaganya, webale nakwagala nsi yo, webale nakubanga ato subscribinse n'okulikinga n'okucommentinga. Dennis neyanziza nnyo okunkyaza n'okundabamuko oboolyawo embavubavu esobola okuba nga ate nzizogera ku nsonga naddala ezifaananako bwe zityo. Ekyamazima si kintu kyangu, naye ku kibuuzo ky'ombuuzisa nja kusooka okutegeeza Bannayuganda, sina kubategeeza mbuuzeemu. Bwe baasiba ku mulembe gwa Besigye, Besigye yali abafunamu bwali bukodyo bwa Besigye. Be baasiba ku mulembe gwa Besigye, mu mulembe gwa walk to work, bo nabo Besigye yali akifunamu. Be baasiba ku mulembe gwa Kabaka omugaano ogende ogerere, ani yali akifunamu? Oba olyawo Mengo. Bwe tumala okutunulira ebintu ebifaananako bwe bityo, tuddayo katono nnyo okwebuuza asiba yaani, era abasibira ki? Nti okubasiba beba bagezaako okutaataaganya oba okuleetawo obubonero obuyinza okweraliikiriza gavumenti y'abasibye. Kiddemu ekyo. Asibe abaana bano oba eyasiba abantu bano be batadde oba be batannata abakkiriza emisango, yoyo asinga okwagala okukuuma gavumenti ye ng'eri mu buyinza n'obutataataaganyizibwa. Abantu bano abaasibwa kigambibwa mbu basangibwa n'ebyefaananyiriza ebyambalo by'amagye n'ebyokulwanyisa eby'amagye, n'okukola ebikolwa ebyobusambattuko ebiyinza okuviiramuko eggwanga obuzibu n'emisango emirala. Ebyo byonna byonna gavumenti eriko yebikola okuprotectinga gavumenti yaayo. Oba ofuna bulungi? Gavumenti eriko yebikola okuprotectinga gavumenti yaayo. Kankuwa ekyokulabirako ti President Museveni alina okukola work in hand in hand okulabika nga protectinga gavumenti ye nga tekangiddwa. Ofuna bulungi? Kwegamba kano kabonero ebasigina eri abalala nti abagezaako nammwe kyekimu kyekino. Awo enzija Bobi Wine abantu be baasiba badde bamaze emyaka omayize ngenda kuanalayizinga emyaka 4. Olwaleero ngenda kuba nkola analysis wange nga naawe otunula nawe nogaa naye mwatu tewali musibe gwe basiba emyaka 4 adda mu kamera ngalaga ye positioninze in camera nga bamusibira nsonga za byabufuzi ng'ebbanga lyonna emyaka 4 abadde aleetebwa olumu kwegamba abadde alambulwa bannankyukakyuka n'abalala nga baleetebwako kone mu kkooti ne watuuka emyezi 2 ne babagaana obbalaba ne babagaana obbalaba. Olwaleero ne bajja ne boogera nga balaga nti obukyayi bwe balina ku Bobi Wine bungi nnyo nga teboogera ku bannabyabufuzi balala, teboogera ku ba political leaders abalala, teboogera ku ba Besigye, teboogera ku Bakatumba, boogera ku personality nga Bobi Wine. Kino tekiri ku opposition, kiri ku Bobi Wine ng'omuntu sekino. Olina okubeera omugezigezi nti ensonga gye tuliko n'abaana bano gye babadde bakaabira eri ku Bobi Wine, njagala ongoberere bulungi, eri ku Bobi Wine sekinoomu ng'omuntu. Yensonga lwaki tebagamba nti ebyobufuzi mu biveemu, abagamba Bobi Wine ebyobufuzi biveemu. Tusooke tufune kano ka video tule.
muveeyo mututaasa omusajja atukola mu ssente nze bampita ssaanya mu haidini musaayi gwa bobi Kyagulanyi muwabula kuba amagezi ga buwadde yayimbe tasobola kulembera ggwanga lino nsaba omukulembeze w'eggwanga oyingire mu nsonga zaffe pulezidenti nkusuubiza mirembe mu ggwanga omusajja atuvotibya Kyagulanyi yatukozesa okutabangula emirembe tusaba gavumenti etusonyiwe tukabiye omukulembeze w'eggwanga atusaasire akabonero kalagaki ekyali script kubanga newuunya omusibe yali mu ngoye ze okubeera nga bamuleese mu kooti nga tebamuleetedde mu t-shirt ye NRM. eyo script wabula abaziwandiika olumu bafunamu akaseera akazibu sibatendeke kimala bw'owuliriza engeri eno omusajja gy'alaajanamu engeri gy'ayogeramu teri emotional kati kankiddemu on camera gayo ne yabadde awoggana teri emotional nti eringa asomye ebigambo nti Bobi Wine olaba mwami sentamu okitegedde with respect eri kuvadde eri gye bawa omuntu waabwe gwe babakiririzaamu mwami sentamu Kyagulanyi owulira nti it is something ng'eyakibanyonnyodde yabagambye mugambe mwami sentamu Kyagulanyi ng'oli yakimuwadde copy and paste n'akireeta ono kamera Meya kyogamba eno script nja kugamba it is a script. tuli ku Beyond the Newsroom video soko jimpereka like etambulire ddala etuuka ne kuoyo ali eyo agenda maaso n'okubeera nga atlaba gwe naddala kubeera nga obusubscribinga muganda wange mwannyinaze nkusaba subscribinga tusobole okubeera nga tutambuza ate ensonga. Beyond the Newsroom ndi ne Kasirye Frank MC Meya 2026 Matete Town Council. Ekyokubiri kyenjagala ddene osooka otegeere bano abantu baludde mu kkomera ekituufu ekyamazima ne era bw'otunuulira Sentamu Kyagulanyi president wa National Unity Platform bye yakoze ye talina waasalira musango baana bano era naye akugambye temusalira mu musango bantu bano babadde mu kkomera for 4 years almost babagyeeko eddembe lyabwe abantu babadde babawa essuubi okubakeberako ne babagaana ne balooya be babaweereza ne babajjako lawyer olwaliro abadefendinga munnamagye akolera gavumenti yaani because singa kiba kubanga ekitongole nga kiri independent olwaliro ng'ekyamagye nga kiri independent oba ekyesigaddamuzi kiri independent awo twadigambye nti kale kituufu n'olwa tulaba amagye gaagakulira alina political gundi desires ze mutabani wa mukulembeze so oyagala tukonvinsi ngo tukakasa nti lawyer ono ow'amagye okujja okuwolereza bano abantu babuliddwa lawyer asobola okujja abawolereze ate era nga we bali bulijja bagenda onfuna bulungi kufuna kakati nze proposition ebala ne government ebala jukira kino gye kibadde kigenze wala nga hashtag ya free political prisoners kakati government enoonya engeri gyeyinza okukeera ku makya neetaba n'abantu nabo nyininyini enoonya omusango gwe bavunaana nga tegulaba tebalina bujulizi bulumika abantu bano okutuuka basalira ebbanga ddene kababasonyiwe nkujjira era nze okubasonyiwa nkikkiririzaamu bati obasonyiye otya kyannaku nnyo okuplantinga omwana wa munno mwalaba ono gwe baayokya paasi waliwo noono omwana leka tumalirize oyo omwana gwe baayokya paasi oyo eyali ne Felix Kolayije ne bamuplantinga nti Kyagulanyi be baakola ki okusooka najja ng'alaga nti gavumenti yakoze ki ne bamukomera mu kamera ng'agamba Kyagulanyi bakoze beki n'akomawo mu kamera mwe nnyini ng'agamba yejjusa olunaku lyasinkana baki abantu abo wantegerekese bulungi. So with all due respect gyetuwa gavumenti yaffe n'abalala ba government officials we shall agree nti waliwo ebintu ebimu ebibalemeredde era kino kyemuli mu kkola olwaleero ku blackmailinga Ugandans batuuke ekiseera nga bakyayiddwa
batuuka ekiseera ng'abantu babalabanga abalya mu nsi yaabwe olukwe. It is totally bad. Leka kooti ekole amateeka etambulire ku mateeka. Leka ekitongole sigeddamuzi libeere nga liri independent. Kino eno tekituukiriza olugero lw'Abaganda nti akusinga kubya gw'okute. Era bwe kiri ndowooza bwe njo kyogera. Naye kati ekibuuzo kyange kiri kimu. Kati President Museveni agenda kubasonyiwa bwe bakkiriza oba oliawo ayinza obbasonyiwa nga bw'azze asonyiwa baani? Omanyi batomeka abeetondedde President Museveni abasonyiwe n'alema. So Balamu, Minisita Balamu obwongo bwe bumugamba nti President Museveni kati yagenda okubasonyiwa. Oba kyavudde eri okunoonyereza kuwedde bwe baba bamaze okukkiriza bagenda kusibwajo ekiseera bagenda kubata buti. Okusinza ku posti ya Bobi Wine yagambye bakitegeddeko nti Balamu yagenda n'alambula abantu bano ku lunaku lutakkirizibwako kulambulirako basibe n'ayogera nabo n'aba briefing nga buli kimu what to do. Olwaleero nakugamba gye bujja ne gye budda bagala mu katemeyo katambule. Olwaleero baminisita ba President Museveni naddala balonze mu generation eno abamu gye bayita taamu egenda balondedde mu nnaka envannyuma. Buli omu ayagala kukola kulaga President Museveni wali walwawo. Era abamu bakola balowooza nti baagala kuwa President Museveni essuubi nti akyayinza okutukulembera emyaka emirala 4-5. Bobongo kati bayina okwekola buli kimu. Bw'oba onoowasa omugole olwaleero ng'ategedde zibu ku weakness buli lw'owasanga omuntu akumanya ennyo ti omukazi oli gw'obadde olina mu maka eyakagenda abadde tafumbira mu budde kyekyamunobeza ono ajja kumakinga sure ng'afumbira mu budde. Kati bano balina okulabika nga President Museveni mugole. Kati bano kampikite nti mwami President Museveni mwami. Kati bano Balamu bano ba ministers babalala bali mu kulondo lwaleero bano bewala byono yaliriya ne yagobya abantu ekiteezi. N'abalagira ntetuzi jogwo speed abantu kati bali mugezaako kulaga President Museveni okuproving a point nti muzeeyi ate ffe tukolera ddala va ku bali ba General Ali va ku bali ba Samu Kuteesa va ku bali ba Jeje Odongo mugenzi bagundi ba Rebecca Kadaga va ku abo kati njagala kukakasa ti ate ffe tuli bakambwe nnyo. Era olwaleero President Museveni ye olwaleero naye waliwo byebuuza nti naye bano abantu lwaki mukola okunoonyereza okwangu kiki kooti nebasalira. Balamu alina okumekega sure okukuba akalimi era kyomanya yazedde wa President olabye abantu tebamaze ne bakkiriza. President Museveni awatuuse takyafaayo ku kikyokoze wabula ye kati yafuuka wakuseke naye kunyonyo alinga muliriza akati yafuukanga mugole wa kuyiyiriza kutetekanyiza baby honey nkuyiyirizayo kano kati Balamu wakusuuta baby honey daddy nakuyiyirizayo kano President olabye bali abaana Kyagulanyi be yali ya settinga abali bagala okutwala government yote Balamu nokoze nnyo Balamu okoze nnyo kati Balamu ye mbongo wamanyi ya achievements era golo kubanga n'ekyokubiri Balamu bukyanga kwasiba office eyo abadde anoonya kiki client agenda mu training samawulire n'okumu achieving so obubonero obungi mu government eriko kwega tudde mazima bukyanga Balamu alondebwa olwaleero kintu ki kyabadde yakoze mu government ene kibadde kisoro muteeka mawulire kintu ki tewali dakikabira abadde akomentinga ku bya gravity omutujju dakikabira abadde akomentinga ku bya bisaawo by'abayimbi Shikabira abadde commentinga ku mipiira kakati olwaleero anoonyeza point emugatta mwene alemu okukeera ku macha balabe nti the guy is working yeriwa being nti bubukati ovola buli comment zonna ezeku jukira soka nakugamba nti abaana bagenda kubata bagenda kunoonyereza bagenda kubata era nasaba ne listi bagitwali wa president ne bajimuwa abajimuwa ne kigaana ndo kukakasa eggwanga nti nkola abaana bamwe baba no bajjeyo kwe kugenda abaconvincing buli kimu kikolebwe bakkirize baconfessing nti bakola ebibi era president sonyiwa then kati kisigadde ke kalimi president abantu basonyiwe
Bw'omala okubasonyiwa tuyingira mu kalulu 226 ani ana kubasonyiwa tuyingira mu kalulu 226 ogenda kukumba obululu. lwaki mu myaka 3 emabega banaano badde tebakkiriza misango says kubanga Balamu yagenda bagenda bakwasizaako ne bana abavuddeyo bagenda bakwasiza kuba bali balaga bafiirizibwa ebintu bingi. Balamu agawalo program za government bagenda obanyigi okubateekamu. meya bw'ovaayo mu mateeka n'ogenda mu maaso n'okubeera nga okkiriza n'ogamba nti wenyigira mu misango egikwatagana n'obutujju oba tokkirizibwa nakuweebwa visa efuluma agenda mu nsi ndala. Ensi ezimu eziri diplomatic tosobola kuziyingiramu era tebasobola kuwa visa. Kino tekigenda ku affecting abantu baneeno mudda Anti kubanga ne bw'oba ogenda kwesimba okubwa kansala tokkirizibwa. Anti ekisinga okukwasa oba oliawo okwennyamiza nti tomanyi bali kye babasuubiza. Kati ye munnange ekirooto kye ekyokufuluma ebweranzi batakiina n'ekyokwesimba nga takirina. Ekyokubiri ekomera alikooye. Ekomera alikooye. Nti bagamba akusinga kubya gw'okutte. Bo bakoze bukiwe ne banyigiriza abaana bano emyaka egyo gyonna babatuusiza kasenge. No, nothing to do that to accept bikibanga yengeri yokka ey'okubasonyiwa. Bwekibanga yengeri yokka ey'okubasonyiwa that to accept bakkirize bave mu kkomera. Kakati kino ekyokwambaza saanya t-shirt ya yero kyo kitegeeza ki? Kinagambye nti script yabadde nfu. Obukyayo Sanya bagezezaako omulaga nti mukwamufu nnyo. Yakyawa Bobi Wine ne Nopo kyovala bayambadde t-shirt ya NRM. Nga beerabidde the question would be yagijeewa. Mukomera bazi. Yagijeewa. Kubanga bw'ogatta. Ekyokubiri omala okwambala t-shirt ya NRM ng'oli bakutte ng'ate olumbagana Kyagulanyi. opposition. Then sala deddi. Okolera oli. Wandibadde bakusonyiwa nadda. Wati wetagana kujja na mu kooti kukaaba maziga ago. Waliwo bakomezaawo ebigambo bya Sanya bino. Tuwulikiza olunaku lw'olwaleero twakwatibwa nga tulangirwa ebyobufuzi twakwatibwa wakati mu bbugumu y'ebyobufuzi ebyali bitambula tusibiddwa emyaka 2 nga tubonaabona olw'ebyobufuzi ebyazanyibwa bwekubanga okuwagiraho naye Kyagulanyi musango bwannagobola mu ggwanga tukole otuzuuzawo otutwalawo okuza tusaba batusalire tukole obusibe bwe tumanyi nti twasibwa olw'okubeera nga twawagira omuntu eyesimba ku Nakyemalira Museveni ne banne tusinziira ne waloneza baami kabaka waffe owa Buganda agenda obuterevu ku nsonga zaffe tuli baana ba Buganda ebigambo ebyo biwulira bw'ogatta ebyo ne biri motion emotions z'omuntu ne mood zitulanga gwe tolabanga mood zizaawukana abalese tebabakubi gwewalabye emirembe gye babaddemu gwewalabye waawonyera nga luli bwe basooka gwewalabye bafaanana naye abannayuganda obawa bubaka ki as we conclude ensonga eno byonna bikole omubbi bayibuli egamba omubbi ebbira ddala n'omukumpanya kumpanya nnyo bulimala okubba bakuwe bayibuli bwekola ki byonna bikolebwe byonna bikolebwe byonna bino tujja kubiraba katemba mungi nnyo akyajja katemba mungi nnyo akyajja naawe andaba nange neddeni n'abalala bwebyo tibagambye nti tibijja gwe mbogobage nti kiribeera bwekityo mpaka kigenda kuggwa ate tekigenda kutwala kaseera kuba kati ebyokulimba biweddeyo nga yagaana okukkiriza mugwokulira najja n'akulaga nti nzikiriza kale ebintu nabikola muggo ki gw'omukubye ogwo gubadde omunene ennyo ku luno ogumuleetedde yandikkiriza nekiggwa kati ate okumentioninga political leader yatukozesa wandike namuzikiriza nalimbiyina nga ggwe eyali awakanya gavumenti oyagala kundowooza nti abasibe bano bo baali bawagira gavumenti nti Bobi Wine najja n'abaconvincing bajja mu NRM. This is the point.
cheka tuli mu budde bwa reconciliation mbuuza bano engeri gye babadde bakaaba bakulaga nti baali ba NRA Bobi Wine najja n'abasuubiza bamala basuubiza n'abakozesa bwe yamala bakozesa n'abadampinga message bwe kibadde kinnyonnyola kati oyagala kundowoozesa oyagala kuŋŋamba nti Bobi Wine yasendasenda abawagizi ba NRM n'abakozesa n'abasuulawo mubadde musobola okujja mu kamera ne mugamba baneetukkiriza twabikola era naffe twali tukoye gavumenti nekiggu naye ate okumentioninga political leader personality y'omuntu mwabadde mumaze okweyiwa amanda mu mbugo awo wennyini wetugenda ogenda maaso n'okubeera nga tudda ate era tugere maaso n'okubeera nga tukwasaganya ensonga ez'enjawulo ku mukoti guno nze Deni MC Meya atakuumira mpeera abatukuumire singa kubaagaliza ebyo banywanyi bye mutuwagaliza nze ebyange byebyo nze kyembasaba kiri kimu towagira nkyukakyuka oba towagira muntu owagira kyokkirizaamu nga ggwe omuntu sekino wulira obulumi kati kyawe oyo abukuleetedde noonya engeri oyo abukuleetedde gy'omutuukako oba gy'omukomako obutaddamu kulubya kakati toyingira struggle toyingira nkyukakyuka lwa Bobi Wine jingire kululwo kubanga naye alina obulumi obwamuleetera okwesimbawo kati gwe bulumi ki obwakweetera akoze okwesimbawo bulumi ki obwakweetera okujja okumwegattako kubanga munda mu gwe walowooza nti alina ebirooto bingi ebisobola okukuyambako okutuukiriza nayo ebirooto byobadde oyayanira ebbanga lyonna kalwaki otulaga nti Bobi Wine yakozesa kyogamba gwe ebigenda mu ggwanga birungi birungi tulina twebaka because bwomala okuacceptinga bino basajja bwe bakoze kabonera akalaga nti bo bamativu n'ebyali bigenda mu ggwanga n'ebigenda mu ggwanga they are contented kubanga wali ategeeza nti tetujja kuddamu tataganya mirembe era bali bulungi nnyo naye nga ddala kituufu Meya toli bulungi kale tusinkane baagaliza bye mutuwagaliza banywanyi Beyond the newsroom, where untold story is revealed.